Vision Group etegesa akabaga kweyebaliza abadde omukozi waayo Jovita Ajuna abadde akulira akatabo katoto magazine akegulidde erinnya mu kubangula abaana b'eggwanga. Akabaga kategekeddwa ku Commercial Plaza mu Kampala okwetabiddwako omusunsuzi ow'okuntiko mu Vision Group Barbara Kaija n'abakozi abalala. Jovita Ajuna abadde mukyala mpajiruwaga olw'enkola ye ey'emirimu naddala mu katabo katoto magazine ng'ono yatandikira okukola ya Vision Group nga lumu omwezi ogw'ekkumi mu 2021. This celebration of Jovita's career and personality and so on could not have come at a more appropriate time. Asiimiiddwa Vision Group okumuteekamu obwesige n'asobola okutambuza obulungi emirimu mu company. Others call me neighbor, others call me friend, all the names. I'm so grateful. I thank everybody who has been in my life at Vision Group. Barbara, thank you for opening a door for me. Barbara Kaija yebazizza nnyo Jovita okubeera omukyala omukozi ate omumalirivu ekyongedde okuteeka company ku ntikko. I pray that the Lord guides you the best way to go. And you choose your best option, the options that will occur to you at the time. And I am sure that's why you refused an increment. Bakozi banne bamusiimye okubeera omukyala omukozi. Always smiling, cracking jokes. I think we are going to miss a great person, but as I said, every story comes to an end. Godfrey Lubega ne Godfrey Katongole be bakusakidde eggulire lino Bukedde TV. I'm done.